Yo, this is Rampantilla already, the Bolambalamba balonje mukulikeya mu mazalibwa ga Royal Majesty King oyo nyimbo kabamba igurukire owokuna yesa mwe balire ddala okubanga temutumbude ku PJ the News anka kansubire nti muli bulungi awo musizide kubanga temutunize ngira kubanga te ntandika ne region ya Busoga bano nga bageze maso kubanga tebewunikiriza abanji olw'emikolo gye bakoze mu kusibula ekinyonyi ekimanyiddwa nga bboto era nga kino kyankizo nnyo mu buwangwa obwebusoga banji babadde enkola eno tebagirabangako ensonga lwaki basigadde nga bawuniikiridde. Monane. Mamaze. Aunga bari kutamu. Songate baganda bafu okuva mu ggwanga erya Saudi Arabia bali mu nnaku njerere oluvannyuma lwa mwannyinaffe muganda waffe amanyiddwa nga Sharifu Ssentongo eyagudde ku kabenje bwe yabadde ava okutolosa nkuba kyeyo munne gwenza okuyita Kadama ng'abangi bwe baamukazaako erinnya eryo ono teyasobodde kubanga ate asimatuka bw'ati yafiiriddewo era kubanga nkutuusaako omukyala ng'annyonnyola biki ebyabaddewo ddala ku ground. Bana mwe sijja kulekera kugamba nti RIP Sharif oyo mwana afudde ng'ava mu kutolosa Kadama abadde avatolosa muganda waffe abadde ne munne Junior naye Junior tafiiriddeewo ali mu ddwaliro wabula Sharif afiiriddewo. Bana mwe emmotoka eno engwa gyeguddemu teri amanyi kubanga yeefudde emipira ne gidda waggulu. Omulenzi alabikiddwako Sharif alabikiddwako mu luggi lwa driver nga naye omutwe tegulabika ye ng'ali bweru azini emmotoka yeefudde omutwe ne gudda waggulu amagulu ne gadda waggulu ag'emmotoka n'emipiira. RIP Sharif ofiiridde mu bulumi obw'amaanyi ofudde nnyo abaana abato omwana omuto abaana abato betulina wano mu Riyadh hasola afudde agenze kuyamba Kadama munnaffe. You people turiskinga kyekyo kyembagamba basowaga bariskinga ng'agenda otolosa omwana atunuulira ebintu ebyo obulumi bwe bayitamu embeera gye bayitamu otuusa Kadama ku location nga bw'ogaana okumusasula mukwano chovola babamala ne batabuka ne bateekawo embeera. Sharifu afudde wabula Kadama gwe babadde bavotolosa ate ye tannalabisibwako babadde ku highway. Nze mu kulaba accident eyo siraba nti emmotoka eyo egudde from nowhere. Nze ndabanga emmotoka gye bakubye obukubi emabega gye batomedde emabega. Mucho chichengeza nze nganze it's my opinion mukufa kwa Sharif ndabanga Sharif gwe babadde bagoba ne Kadama. My opinion mpandowooza yange mukufa kwa muto wange because Sharif mwana muto nya msing like muto wange
alabika babadde bagoba mugobe ne bamutomera emabega kubanga emmotoka genda be wakoseddwa emabega waayo. RIP Katata. So nga tene Junior tusaba Mukama akuwonye akusuuse. Ye Kadama tetumanyi oba babadde bagoba omugenzi emmotoka bwegudde ne bajjamu owaabwe Kadama. We don't know. We really don't know. Bakadama betutolosa bambi musasule ba driver. That's why Kadama afuluma. Driver botamulaga Kadama walaze nasigala kuggwe. Abamu ne tubeesonyiwa, bamama biyumba abamu ne babalemezaamu ne babakola bye babakoze. Abamu ne muwunga, abamu ne mugwa amalalu. Kubanga muba buli omu mumutadde mu buzibu. Kadama alega mama Kiyumba oba lusi najja ku location yo ne bagitta. Ngatagenda kutwala ku police nenga location bagisi bagijjemu ebintu biki makitabu ne kugoba ngogenda nonya nyumba ndala. Bayita mu bingi. Dabeje emyaka emito. Gifude gigenda kutolosa mwana. Ngagenda kuyamba. Kadama ali mu buzibu. Temubijjukira olutoloka nga muzunga. Nga mutulekera amabanja. Bakazi mmwe. Bakyala. Mufune ku mitima muli. Sasula sowaga. Sasula rent. Tambula genda. Kubanga you have a freedom okuliranga woli tofunirawo mirembe. Ogenda ku kiyumba ekirala. Paka wona laba nti wotuso ofunirawo emirembe. Nenga gwabadde naye tomulekedde banja. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kitalo nnyo nyene ddala Mungu ayongera okubanga ate abagumya. Oluvannyuma lw'omubaka amanyiddwa Honorable Shami Mumalenda okutwalibwa mu ggwanga erya Kenya kibuga Nairobi okubanga ate afuna obujjanjabi agavaayo galaga nti ono agenda kubanga ate ayita mu surgery bagenda kumulongosa so nga ate ye omukulu amanyiddwa Andrew Chamagero yayise mu surgery era nga yavuddeyo nga mulamu. So tuteeka omukyala amanyiddwa Honorable Shami Mumalenda musala ate mukaddeke kamutwebaze Mungu olwokuba nti yakiyisizaamu omukulu amanyiddwa Andrew Chamagero. Wabaddewo embeera ey'obunkenke ku luguudo oluva Mityana okudde Kampala wali ebuyala okuliraana omugga Mayanja oluvannyuma lw'ennamutiko w'enkuba okufudemba okukkakkana ng'oluguudo luno lubomose era nga wabaddewo akalippagano k'ebidduka olw'embeera eyo. So nga ate bo abantu abawangalira mu buyaga bawanjagidde gavumenti ku nsonga y'enkulaakulana nga bagamba nti balekeddwa nnyo emabega. James Byalugaba atenye ono yakulembeddemu abatuuze bano ng'agamba nti abakulembeze balina omuze gw'okubulankanya ebintu ebirina okuba nga ate bikozesebwa mu kulaakulanya abantu abasangibwa esaidi eno bwe batyo ne basigala nga bali mu bwavu. Ate babakulembera ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Entungamo balagidde essomero lya Montreal High School Kitunga lisooke liggalwe oluvannyuma lw'abayizi abasomera ku ssomero eryo okwekalakasa olw'omusomesa gwe bagamba nti ayitirizza okubatulugunya. Abayizi bano bawandiise ebbaluwa ne bagiteeka ku dining hall nga basaba amyuka omukulu w'essomero lino agende mu maaso okuba nga ate akwatibwa atwalibwe mu kakiiko ak'essomero akakwasisa empisa. So nga ate era mukaddeke Kamwo waliwo abavudde ne bakukkulumira gavumenti eri mu buyenza oluvannyuma lw'akatambi akasaasaanidde ku mikutu migatta abantu ng'abasomesa bali ku miwogo beegayiza bano ekibaleetedde okulowooza nti oba oliawo tebalina mmere etegerekeka gye balya ku ssomero. Naye banange gavumenti ya Museveni tunuulira abasomesa bali ku miwogo bameketa. Mwakutte milioni 10 ne muwa ababaka ba parliament abafuna omusaala gw'obukadde n'obukadde ne mulemererwa okuliisa abasomesa abaana n'ab'essomero bwe riri abasomesa bali ku miwogo bagaaya bameketa ebiwogo ebibisi. Sente mugabira bano abatalina makulu bano abantu abasomesa abaana bammwe laba bwe bali mu kulya ne mulemererwa okuliisa abasomesa. Obuleno gavumenti lino essomero liri mu Ssembabule weewu.
Ate y'omukyala akedde osaasaanira ku mikutu migatta abantu mu katambi akagenze mu maaso kubanga kabuna buli wamu oluvannyuma lw'okutabukira abasawo ku ddwaliro ly'e Mulago bwe bakyusizza omulwadde we ne bamujja gy'abadde ajjanjabirwa ate ne bamuzza ye wagamba nti yandibanga ayinza okufa olw'obutafuna bujjanjabi bumala agattako n'okufiibwako. Ono wenjogera essaawa eno akwatiddwa poliisi y'eddwaliro agenda akola statement ku bigambo ebyo by'abadde ayogera mu katambi. Mwene wali mufiiriddwako tewali muntu n'omu afanadda tewali kituufu. I'm telling you this not because oba ki mbagamba omuntu obulamu tebugulwa. Omuntu wange sindaba baza bamujeyo gye yabadde tewali tetwabagamye nti tetusobola gye yabadde okubanga bamutusuulidde wano really. And you're telling me okubasa omusango ogw'ekiro nti sawa ssatu omwamba olw'okuba nnyombi. No, I can't. Maria, if you're okay with it, I'm not. This is the life that cannot be bought. And there is some other person. Yes, they also need justice. Only you are the way I'm like, you are the way I'm really. We never want to put it in the time that you need. So I'm speaking because all of you. Mwena abantu abali wano munyigirizibwa ate nga musasula omusolo. Mwe abantu abakyasinza okugula ebintu ku bbeeyi entono. Now when it comes to life tetulina n'obwo tugulira bulamu bwakubiri. We don't. No, we don't. Which hospital is this? I'm talking about someone's life. If they can't help. Embeera ngeri bw'eti Mulago ye omubaka omu mu Parliament okuva mu disitulikiti ez'engulu avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga abakyala be waabwe basusse obutaba na bina naye ng'akakasa nti ensonga eno yeekuusa ku kubulwa mata mu bitundu by'ewaabwe era ng'ono asabye ekisoboka kikolebwe basobole okuba ng'ate bafuna mata mu sayidi zeeyo. Speaker, the lack of milk in the entire Lango Teswan actually has given people opportunity to ridicule us in public, especially our ladies. People are asking our ladies that they don't have nyash, that they don't have what. How do we get this when we don't have milk to take? So Speaker, nyash has been defined as nyash has been defined as that body part capable of producing water. And it's because of milk. Songa ate n'abafere tebannatuula mu ggwanga ly'e Uganda buli lukya bongera kuyiiya butya bwe bayinza okuba nga tebabba abantu era nga wenjogera akola ku mobile money bamusuuzizza obukadde 10 n'awunga. Bana kakana. Be bazimbidde akatale bakakalabirizeemu emirimu gyabwe bwe batyo bavudde mu mbeera ne bakakoonakona nga bagamba nti babbiddwa seminti oba bafereddwa oluvannyuma lw'akatale kano okuzimbibwa nga temuli seminti. Bazimba batya ekiro? Banaye bannayuganda mulabe enfera gye batuferamu mu nsi batuzimbira ebitalimu siminti gavumenti etufera n'abo abantu baffe babizimbira feeke mutuyambe bannayuganda batuzimbira feeke. Ate ngayo KCCA eyongedde amaanyi mu kiragiro kyayo eky'obutalinnya mu busubi mu kibuga Kampala era nga wenjogera ebikwekweto bikyagendera ddala mu maaso bangi ku bannakampala bakwatiddwa bagende babitebye lwaki balinnya mu busubi ate nga KCCA yayisizza ekiragiro so nno gwe wenna ali eyo mukwano yongera okubeera omwegendereza saatuuka mpola tosaatuukira mu busubi. Abachali bafa batambulira e Kampala mwana mwebereremu abasajja mulaba bakwata abantu mbo batambulira mu muddo baabo singo muziraba mwebereremu bachali bafe abatambulira e Kampala na Mirembe Road kiki ino kwebereramu.
Songa ate n'ensonga z'okukwata abo abambala ekyambalo kya NUP ekya red abali mu by'okwerinda kye bagamba nti kyefaananyiza n'ekyambalo kyabwe era nga kino kimenya mateeka bakyakwatibwa era nga wenjogera waliwo abakwatiddwa era nga mukadde kano babitebya. Ebintu byonna byine ekisani byonyambi so bakakukwata ddi bakakwata ebikwezi ekaba Friday ejo wiki enyakuwire ekwongera heri wamara mu polisi ebiro binga mbazire wiki ibiri abukuba hano bakandeta Friday iri yawire na ejo nange mbazire mu Friday kahwaho toyo amabara ni bakwetu baguma Joseph oli wa National Unity Platform yanka oli wa nupunga Saidiki nyoni kala kitwangu ngo wetu kale nyongo kibaye turwanire hanga liona so bakwatire Kenya ti ukimanya naye ti ukimanya mazima no akakwata police kitwangu amba bwake ti manyire kibakwatire bakamba kihandiko neze nabafika ko nanyimba ikomba ndika mukomo amba bwikijwaro cyawo amba baka ni kibakontora batakingambire obu namazire kiro kibunaramu kiro kimwe cya kabiri banyahe bandeta busoro kozo berongambiro tukakwatera amabala kujwira ati unahikira busoro niwe DPC yakaguza amabala kama DPC yakaguza kandi amabala na mugamba amabala kagange mu karugoyi angamba uraba noyenda amabala kendo some naye na mugamba bondaba tarasomere mkaiwe DPC kile kikaguza kibakaguza amabala gange gange ntachikuga ukemu chamani wao wanuko mugambire wa Kabarole okubanko asira speed yesu yange betu no mmanyi chamani wanupe nyomukira muno kubesingira Kampala head office eyali mu magye g'eggwanga n'amenyeka spinal cord alaja n'alwambira kubanga ate mutabuseeko ate nga n'obuyambi bwennyini bwe bamusuubiza tewali butuukirizibwa ono avuddeyo ne yeekubira omulanga bw'atyo n'ategeeza abazira kisa na bonna bekikwatako okubanga bamudduukirira. Sister and brothers, amanya ni dobozi bampita Lance Kopola Mutima Jamil ne kumukutu gunu basaba ku buyambi nsaba message yange ne tuke kwa Fund General muwozi kinirugaba CDF waffe asobola okunyambako obanga mubadde mundaba banunga nsaba buyambi naye Fund yali atusuubiza okutuzimbira ennyumba tetusobola okubeera mwezi gw'okubiri afande buyambi tutunabulaba mukama wange afande sawa zino ndi n'abaana babiri bulaba embeera nabo mu nyumba sisobola kubalabirira nga sirina nyumba afande singa nandibadde nina omukozi atulabirira afande tusaba otuyambe tufune enyumba gye tunaabeera kubanga nze mbeera mu buliri namenyeka spinal cord kati omubiri guno mufu wano kutandikira wano kuka wansi nina ombeera sigulire guli paralyzed so afande mbeera mu buliri obudde obusinga obungi badde nsaba onyamba afande sobola kubeeza kufuna gye mbeera n'abaana bano afande twakusaba tulina ettaka wakkiriza okututeerako ennyumba afande naye tutunafuna replay tutunafuna kutuddamu kuwona afande tubadde tukusaba afande message ekutuukeko afande otuyambe embeera mbi tutuli bulungi twesobola kale mukama waffe otuyambe otukwatireko afande nze obubaka butuuse ku afande neyanzeege bannange ngenda kutuusaako mukramanyidwanga gino muhozikeni Lugaba wabula nga yonna gye kigenda okuggwera ngenda kwanga tempunzikira ew'omukramanyidwanga Elias Luyimbazi Nalukola Kanso Honorable Omujja omukramanyidwanga gino muhozikeni Lugaba yavuddeyo n'awandiika n'agamba nti yagaanye allowance we yenna nga CBF era ng'ensimbi ezo agenda kubanga ate azikwata aziteeke mu functioning circle ey'abakyala mu ggwanga lya Uganda era ng'agamba kino kirina okukolebwa nga December tannatuuka sente ezo
agenda zize jukira yasuubiza basingle mothers nabo kubawa kuki ku mudidi. Teyakomyawo yagambye nti agenda kukwata Bobi Wine amutwale mu boxing match bwana amaliriza Bobi Wine taliddamu kulabika. Ekyo nja kizza maaso eyo ku Lumbye era n'abagamba nti omunalaba nga talabika temwewuunya. Teyakomyawo n'awandika n'agamba nti omuntu yenna anaakwata ku mukyala oba omwana ow'obuwala n'amukuba olw'okuba nti ayambadde t-shirt oba olugoye olwa yero oba olw'okuba nti alonze NRM akulayirira nti agenda kuttayo aba NUP 10 era n'agamba nti abo tembanoonyanga mumanya bumanya nti yakikoze. Omukulu amanyiddwa nga Balamu n'avaayo n'agira maaso kubanga ate awaga nti kyekyo wamagye mukama wange. Teyakomyawo yagenze maaso kubanga ate awandiika n'agamba nti tuyingira akalulu oba tuyingira sizoni y'akalulu nze ndi CDF era nga mwenna abajasi bange abandi emabega mulina okubanga mukimanya nti golo yaffe eriemu bweti yakulonda omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni oba NRM wonna weeri mu bungi abo bonna abanalemererwa oba abanaatulyamu olukwe bajja kubonaabona. Omukulu amanyiddwa nga Balamu n'avaayo n'amugamba nti okusabako lyetteeka ewaffe era n'agamba nti tujja kugondera ekyo kyonna ky'onooba osazeewo tubeere emabega w'omukulu Yoweri Kaguta Museveni 100 ku 100 okitegeera tusobole okuba nga ate tufuula Uganda super power wano mu Africa. Awo nno wengera okuba nga ate nnyingirirawo n'omukulu amanyiddwa nga Elias Buyimbazi Nalukolonako olwaleero akedde kuba nga ate akyazibwako ku mpewo za TVM nga wano nno wasinzidde okuba nga ate akuba ebituli mu bigambo ebyogerwa Balamu era n'ategeeza nti ye talina na budde bwogera ku Balamu kubanga ebimuvaamu byabajega. Alinga azanyira mu mukoka. Twogera ku minisita wa Uganda. Ntaagala nnyo na kunyumya na ku bintu bye kubasibira bamu makulu. Tetumuli substance. Byayogera bya kisaagiriza ebyo ebibozibozi ebyo ebitwaliriza amalwa bye. Minisita Balamu. Gwe tewabiwulira. Temuli makulu, temuli. Era njagala okutegeeza si y'omu ku abo be nandyagadde okubaganya nabo ebirowoozo. Kuba alyolesa nti byanyumya bintuntu bino ebitwaliriza abo mbanga mulabawo akapiira by'ebiboozi by'abamu. Looleza amayinja gwe wazirabawa kuba oli musajja munnamawulire tewamanya okulinyirira eddembe ly'obuntu. Olowooza NUP yakuba bannamawulire bannammwe mutuuke n'okugamba nti baveeyo bakomewo eno. Naye ng'atera mukadde ke kamu omukulu ono alondeddwa ku parliamentary committees 2 Committee of Environment and Natural Resources ne Committee of Human Rights. So kino kimuwa omwaganya okuba nga ate contributinga ku national discussion eza environment stability wamu ne human rights oba okategedde. So tugende mu maaso okuba nga ate tumuyozaayoza eruyeeyo. Songa teye omukyala amanyiddwa nga Nina Rosa wamu n'omukulu amanyiddwa nga Zamabali Brazil Mukasa nga bano beetabye mu by'obufuzi eby'okwesimbawo omulundi okusookedde ddala buli omu ku sayidi ye bwe batyo bagenze maaso okuba nga ate beegwako era nga bawaze gattako n'okuba nga ate bawabula. Nange nansala bakkiriza naate nawe onywezeza we bali kiriya sayinza okulaba bannange tuli wano ng'abakulembeze b'enkyukakyuka abeeteeseresa okukyusa eggwanga lino mu mirembe tuddamu okubanyweza n'abavubuka abeetiririra abataagala twogere ku nsonga ezituluma bannange muba mulimba mwebereremu bano abasajja eddoboozi lyaffe balitya tulina kwongera kulinyweza bunyweza ate nga ly'amaanyi naye ate gwe omuvubuka akola nkujjukiza ebyobufuzi biwe ebitundu 25 ku buli 100 omulimu gwe gwe ebitundu 75 ku buli 100 kubanga nkwagala okula tunakyusa ensi eno baleme kukugulaagula bya kisirwe maximum kamala okulayifugi Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu kumagamumaga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 26
oba 0787952329 beboka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. President w'eggwanga lya Burkina Faso amanyiddwa nga Ibrahim Traore yessajja buvuddeko nakutegezaako ngono bwe yalina enteekateeka z'okusinkana omukulu Yoweri Kaguta Museveni wabula ng'ate agali mu kuwoga gamba nti ono olusinkana luno yalusazizaamu ng'era bw'ogenda okuba ng'ate owulira okuva eri gentleman omu. It is now turning out that Ibrahim Traore will not be visiting Uganda. And earlier, I had told you that Ibrahim Traore was to visit Uganda, and he was invited by Yoweri Museveni, the president of Uganda, to endorse him for his 7th term as president. Just imagine Museveni has been in power for over 42 years. And when he called Ibrahim Traore and told him to come to Uganda and endorse Museveni to be the president, many people were able to intervene on this matter, and they went on X, some went on Burkina Faso TikTok and just told the Burkina Faso authorities, do not allow Traore to go to Uganda. Now, the reason as to why they said that is because they feel that Museveni hasn't done a lot for Africa, and they're also saying that Museveni was in touch with Muammar Gaddafi before he was taken down. He was in touch with Garang before he was taken down, and so many others. And it seems he must be working with Western nations. Eggwanga lya Namibia nalyo liri mu kusagambiza oluvannyuma lwa pulezidenti waabwe omukyalo omujja eyagenze maaso okuba ng'ate ateeka ekkomo wakati wa contract ey'eggwanga lya Amerika n'eggwanga lya Namibia ng'eno yeekuusa ku oil and gas, era ng'ono yagenze maaso okuba ng'ate ategeeza nti oil ono ne gas tebigenda kuba ng'ate bifugibwa nsi yonna okuggyako ensi eya Namibia bo nga bannyini byo, era n'ategeeza nti balina okuba nga babiganyirwamu, era nga mukadde kano yagenze dda maaso okuba ng'ate asala oba assa ebisale bya petro mu ggwanga lya Namibia ekiviiriddeko bannansi okuba ng'ate bafa essanyu. Mu lutuulo olwabadde ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform Magere Kavule, omukulu amanyiddwa nga pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yayaniriza abagenyi okuva mu bibiina ebyenjawulo nga bano basaze eddiiro okudda mu kibiina, wabula ng'ate yayogedde ku bintu bingi gattako okukubiriza abantu abali mu kibiina kino okubanga batabukira abo bonna abakwata ku nsimbi obukadde 10 gattako n'ababaka ab'ekibogwe abadde mu buyinza okumala ebbanga lino lyonna okuviira ddala mu mwaka gwa 2021 bwe baalondebwa naye nga tebalina kye babakoledde. Ono yabawadde olukusa okuba ng'ate tebabazzaamu bwesigwa. Kandi abadde mwemuke bamwambudde ebyokoola, bamwambadde ebyokoola. Yes. Wemuke.
njagala okusaba bannayuganda nti abo ababaka ba NRM n'abo be mumanyi wadde bakyakutte kaadi zaffe naye nga balya Museveni mu ngalo nga baba badda ku mulama gw'abantu banange mubatandikirewo bagoba ate temugenda komaawo tulina n'abalina kaadi yaffe bangi nnyo nga bali mu palamenti ku kaadi yaffe naye nga bali aga naaga bali nyeeno so oli omuyimbi bali nyeeno njagala okubategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba era abantu abo bassebo ne bannyabo temubatiiririranga gye muli muveeyo mwesimbewo kansubire muntegeera bulungi mmwe muyina obuyinza omusota bwe gukulumira mu kirule ekimu eba nsobe bwe gukuluma omulundi gumu naye omusota bwe gukuluma emirundi ebiri nga gukulumira mu kituli kimu gwoba n'obuzibu ku mulundi guno bassebo ne bannyabo namwe njagala mutunulire enkaliriza tulina bannaffe bangi amayimidde ku mulamwa gwaffe tubebaza tulina bannaffe bangi abatajirana ku NUP naye nga bayimiridde ku mulamwa tubeereyo ne tulaba abalutamaguzi ne tubegomba ne tunulira nsanja ne tubegomba olunaku olumu nali mu kuziika taata wa kyuma kya Yesu nensangawo nabompalanyi ng'anyumye ayogera ebigambo birungi bwe twanyumyamu wano nga mvuuka mutege Katonda lwaki tetutambula naye era Katonda munene awuliza esaala zaffe sobe tukwaniriza tukwenyumirizamu ne bannaffe abalala bagambe nabo tubalinze kakozesa n'omukisa guno bategeeza mwenna abatwegasseko olwaleero tubaaniriza kyekisookera ddala tubaaniriza nnyo kyemuwulira twogera kyetuli era buli kimu tukikolera mu ttaala okugjako abavudde mu NRM ekyo ekibiina nga kyo kimanyiddwa kyababbi newankubadde wali abantu bangi abalungi naye agabbi bwe gaba ga boosi oina kusirika busirisi naye mu abavudde mu FDC abavudde mu DP tubadde tutambulira wamu fena twagagala kujjako nakyemalira naye ate fe aba NUP twagala mujjako kati ate mu byaddala so tuwaniriza mu byaddala onego tukwaniriza ne banoboze nabo namwenna baganda baffe abatwegasseeko nyina mawulire amalungi gye muli n'amabi nsooke galiwa nsooke mabi Museveni agenda bakyawa nnyo agenda balwanisa nnyo agenda kufuba nnyo okulaba nga abalemesa n'okuyitamu omwana bana babeesimbyewo age mawulire amabi mbawa amalungi okusookera ddala mugenda muwangula ekyokubiri abantu bagenda kubeera nnyo ku saidi yammwe ekyokusatu tugassa amaanyi kyetulwanirira kyekimu naye ng'omunoonyi bwe yagamba nti wemba nwanyisa omulabe nwanyisa mukono gumu kubanga omulala guba gukuba baganda bange bagezako okuntema enteeka kati abatema enteeka bakendedde nsanyuse nnyo okubalaba nsanyuse nnyo n'okulaba omwami wa Ssaabasajja munnange nno mulina kubeera naffe buli obusajja tewagala beene wasambula ne Uganda ku mapu ya Uganda naye biranja bigamanga kano nkayisizaawo buyisa yessa era nga kamukyala amanyiddwa nga mukyala Bindeeba gwe bagambanga nti it will end in tears. They are still kulukutaling with the husband. Havuddeyo n'agamba nti yenze yazaala last year ate nga ne guno ngenda kuzaala kasita nzaala b'Amerika kati mwetuge abatumye okuba nga ate mwetuga mwenna abatamwagala n'abatamwagaliza yessa. Kyentegeddeko omukyala ono agenda mu ggwanga lya Amerika kubeerera ddala eyo n'omwagalwa we Bindeeba n'abaana baabwe okitegedde luli yatuzaalira ka baby girl abasinga obungi baali bamanyi nti Muffin mwana mulenzi yali baby girl so ono gwalina mu lubuto oluvannyuma lwa gender review gye baali bakakola jjuzi kyazuuliddwa nti mwana wa bulenzi katumusabiremu nga mukwatireko byonna bitambule bulungi naye nga okuba nti agenda kuvaawo kye kyaleseza omukyala amanyiddwa nga Haffy Powers era nga kigambibwa nti agenda kuba nga ate amudda mu bigere ku Sanyuka TV so embeera yo bweti
ayimiridde ngira kubanga mbasibuzaho omukulu amanyiddwa nga Fred Lumbye ng'onavuddeyo kubanga ate alabula pulezidenti w'omukulu Kyagulanyi Ssentamu abeera omwegendereza ennyo wandibaawo pulaani ey'okumunigula mu kalulu kano akajja 2026. Abantu bangi akalulu kano bakatidde naye nga byonna nja kubagamba nti tudde buzzi ku mavivi, tewali kyangu ate tewali kizibu, naye nga Mukama ye mubezi waffe tujja kubanga ate buli kimu tukimala. Okiwulidde naye nga nkutegeeza nti gwe omwana ow'obuwala naawe ow'obulenzi ng'olina omwana w'obuwala ayagala okubanga ate atambula agende kata yeekolere omulimu ogw'omu kiyumba, nkugambye visa nze mwennyini nzikukwasaganyiza era mbikutuusaako mu bwangu ddala ebbanga eritasukka lya weeks 2 ku 3. So jangu obeere ng'ate oneekwata kubanga akalimu ekali contract nagikutte mujje mbere ng'ate mbatambuza ku speed kasita okola ebyo byokka bye mba nkusabye ojja kubanga ate okimala mangu. Mbadde piche ate bwe ntyo omukisa guno okwebaza mwenna abandeetedde ku ba clients banange omukulu amanyiddwa nga Robert Ekata. Thank you so much Mike Blaza, okoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala okumpa ku ba clients, nsimanyi osimira ddala. Bubeere bulungi fonna ogera kubanga ate mberekereza mweraba. Mr. President jara mpuliriza bulungi wange yoseriti bahaburwa lutabayisirwa mutabara wa Karekezi Nyandwe ali mu kutya okutabangawo. 1. Mr. President jara kutegeeza leader of opposition we Tanzania go bakotte ebamusiba nomo gobambi obufuzi yabadde move ya Nyande Yosoferi move yabadde ya Nyande Yosoferi yabalidde oli omukyalo muzannyo ogwo mujjukire naffe babadde batuvuga mu category yemu. So teweewuunya very soon or later there is a possibility nga baagala kwata president before October this year. Era ba proposinga nga bwenze bagamba nti wasanyako Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge je ne monne mpuga de mapuga n'abala sakone no bati mau ebintu babi drafting adabyo ndaba birina just balinze bulinzi bamalofu okola file zaabwe bajje baziteke mu public bagala kwata president ne tubagamba no musango guli Masaka mpuga gwe yateka yuko waba kwata bachali bafu ate minister w'abaana atenga ye mukadde mu minister w'abaana n'abakadde atenga ye mukadde barambalu pa mahara wayoyo siyo minister w'abavubuka barambalu pa mahara ntiyante apamawala barambalu pa mahara yagenda mukomera Masaka ng'alinayo abantu babakwasaganyiza nabo abaki abakaramojja nga abakaramojja bano ayagala bakozesa nga bagenda okubeera abajulizi nti bali misango gy'emmundu nga bakolaga national platform ne muganda Fakireewo Kivumbi Smart wa Bobby saako ne General Gaddafi babale misango baliteeko president nti yali akolaga n'abakaramojja misango gy'emmundu. So bamuteekako gwa treason bamukwate bamusibe n'ekibiina bakigale kubanga eno musaidi ya Olivia Lutaya musaidi ya Machete musaidi ya mujahadini wasanya n'abalala mwakikuba ne mukiyuza mwebale nnyo mwebaliridira mwakikuba ne mukiyuza kati ne basindika barambalu pa mahara agende Masaka omuzanya aguze mu baana abakaramojja nago nefuna information ejja n'ekikuba n'abakaramojja baba transferring okuva Masaka ne babongerayo ne file akyagivuga. So mukulu barambalu pa mahara oba opamawala zisimanyi system kyemwagala okukola tukimanyi mwagala kukwata president mukikole ngayo mwakizanyidde oli owe Tanzania mukwate leader of opposition mukwate president waffe ne national platform gibaninge kyemwagala ekyo kyo Mr. President njagala okikutegeera nti omuzanyo gwe Tanzania Museveni yagubaze naye bajja mutako pressure bajja kijja kuvaayo ekyo